Bishop Jombo we Masaka ayina oli eyafaanana ng'omusaserdoti ng'amuli ku lusegere naye nga mufere feke oba omufere. Kubanga bangi bafuniramu wa. Tusaba Omukama atuyambe tukuume omulimu gwaffe nga gwaffe. Oli azza ogamba ndi musosooti w'egindi mubuuze kazi wudi ekirungi tumanyiganye ndi nva we Masaka mu mwaka ki wafuna nani. Sire baganda baffe ab'enswanjire bagwako ekikangabwa ekyenjawulo ne balumbibwa eba ne balumizibwa ayi ne batakomaoko ne bagenda ne mu kigwa kya Katonda mu Ekereziya enswanjire ne batukwata awasinga okuluma omukatoliki ne bagenda mu tabernakulo ne bajjamu Omukama ne bakola ebivve ku ye. Ayi Katonda omusibuka okweyongera kwonna n'okukula okw'omwoyo, kkiriza okwebaza kuno Ekereziyawo bakwebazaamu mu ddoboozi lyaffe nga musanyufu. Anti mumasookera ddala gwe walagira okumeza emiti ogwa oliva okukulukuta amasanda enkumu ebibala byagwo nga bamuva omuzigo ogwa Krisima. Ne Dawudi omwoyo gw'obulanzi bw'amutikka amala ategeera ebyamagero eby'enneema yo eyimba y'amaaso gaffe omuzigo guligajjuza essanyu na luli omujjuzi lwe gwali gunaaza ebibi by'ensi. Mu katabi ka oliva enjiibwa yayoleka ekirabo ki kye twali tugenda okufuna, netegeeza nti ensi ezze mu nteeko. Ekyo ate mu budde buno kyalabikira ddala bulungi mu mazzi ga batiisimu agamalawo ebibi byonna. Muzigo guno bwe gatusiika amaaso gaffe gaasanyuka. Abooluganda Yesu Kristo ye mubaka Katonda kitaffe asinga obukulu, era ebigambo bisomeddwa ku lwa Ssabaato mu ye bituukirizibwa. Oyo omuzzukulu wa Dawudi, Zabbuli gwe yogeddeko ng'omuweereza era omusigo omuzigo gw'Omukama. Ye mubaka w'Omukama alangirira embeera empya ey'ekisa n'okusaasira okuva ewa Katonda kitaffe. Mu ngeri y'emu ye mukubagiza w'abo bonna abaavu, abanyolwa mu mwoyo, abasibe, abali mu nnaku ne mu buzibe. Ffe tumukiikirira, tumutunuulire ate tumwetegereze, tufube okumufaanana. Tumukiikirira mu mbeera ez'enjawulo. Abooluganda Ekaristiya gye tugenda okugabanako ffenna, twanirize oyo Kristo eyeewaayo nga teyeereseemu ku musaalaba, n'abonaabona, n'afa ate n'azuukira. Mu Komuniyo entukuvu atuvumula endwadde zaffe zonna, n'atuzza buggya, era n'atuwa amaanyi okuba abawulize abatukuvu era abaweereza b'Ekereziya w'ensi yonna okutwalira wamu. Era Yesu atuzzaamu endasi okusobola okufuuka ekirabo eri Katonda ate n'eriffe abantu. Tumusabe Omukama ono mu kitambiro kino bwe bagabana ku kutukuzibwa okukwe mu bantu, tube bajulirwa ab'okununulwa kwaffe. Byentendereza tufube okukola ebyo ebituufu Ekereziya byalambika nga tugoberera amateeka agatuweereddwa mu byentendereza rubrics. Kuba omulembe guno gwa kuyiiya
ate kuyiiyayo ak'enjawulo akakuba abantu. Ne tuva ku Katonda katugamba okukozesa. Tuyiyiriza ne tukoppa ebyo ebyensi byereese. Ne tuyita mu nnyimba ez'enjawulo ze tuteekawo innovations nga tezinaba na kukkirizibwa abakola ku lutugiya. Ate nno tulina bangi abatulambika. Naye tubavaako bye twayigiriza mu seminaariyo ne tugenda eyo mu bantu ba Katonda ne tusoma birala. Waliwo oluusi n'okubagana empawa nga twerabidde bye tugenderera olw'okuba twagala okusanyusa abantu. N'osoma Missa ku lw'omukaaga olutukuvu kubanga abantu bakukayanidde, omuntu wawe afudde, tusaasire gwe n'otwanga kubanga Katonda yakuwa obuyinza gwe bwana mukulu. Amateeka g'Ekiriziya n'ogavaako ate oluusi n'oleetera okubagana empawa n'abalala kuba munno omulala bw'anaagaana ajja kwebuuza ani mutuufu ani mukyamu. Tuyiyirizaamu ennyimba mu kuyigiriza oluusi abantu ne basanyuka nnyo ne babuuka n'okubuuka ne bakuwaana ku mikutu naye nga tebalina kye bagenze nakyokka ekinaabayamba. Twongere okwegendereza nga tukwata ebitukuvu Omukama byatuwadde, tuyambe abantu babeere bajjumbize mu kwegayirira, mu kutendereza, kunywera ku kituufu ekiteeka okukozesebwa. Biri bisanyusa naye tubirekere bali ffe tugende ku bino ebyatuyitirwa okutuukibwako. Waliwo n'ebidda ku bweyamo bwaffe naddala obweyamo bw'obutukuvu chastity n'okusigala nga tetuwasizza obulamu bwaffe bwonna celibacy. Nakyo kirabo kya Katonda Mukama kyatuwa mu Ekiriziya era abantu bakyagala nnyo era bakyegomba era kibaweesa ekitiibwa era bakyeyagaliramu nnyo. Tukikuume mu butukuvu bwakyo. Twesibe ku Mukama atuyambe okubukuuma naddala ensanyi zino ng'empisa zigenda zituggwamu nga n'abeetega batuyitiriddeko. Tusabe Mukama atuyambe mu ssaala zaffe okukinywererako. Twagala bakristo baganda baffe okubeetondera emirundi emingi tetafuddeeyo nnyo ku ekyo Omukama gyatuyitira n'okulemerera okwatula obuvunaanyizibwa bwe yatukwasa nga tubaweereza. Naye tubasaba mutusabire, ate abatagenze bulungi mutuwabule tusobole okutereeza. Baganda bange basaseredooti mbasaba mubeere bagumu mu misaalaba gye musanga. Omukama atatwabulira atusuubizza mu ssomo lino okutusasula mu bwenkanya anti eyeewa Omukama era namwemaliza tamujuza emirembe gyonna. Mu buweereza bwaffe twegendereze okukuuma omulimu gwaffe nga gwaffe, baleme kugulinnyirira. Ennaku ezo akatambi kaayita nga Bishopu Jombo w'e Masaka alina oli eyafaanana ng'omusaseredooti ng'amuli ku lusegere naye nga mufere. Leero tuzize bangi, Kiriziya kati tugituule gituddeko ku kitundu
mwebale kujja ku mukolo guno naye tunuulira munno muliraanwa taba feeke oba omufere kubanga bangi bafuniramu wa. Tusaba Mukama atuyambe tukuume omulimu gwaffe nga gwaffe. Oli azza ogamba ndi musosotu w'egindi mubuuze kazi wudi ekirungi tumanyiganye ndi nva w'e Masaka mu mwaka ki wafuna naani teekamu n'akagambo akaffe ak'eki omulabe otegeere oba ono mufere oba mutuufu. Kyangu nnyo okukizuula. Mbuuzi oba alina olukusa olusoma Missa mu kitundu kino. Kampala yeegombebwa okuweererezebwamu era bangi bavaayo neeyo ne bajja baweerereza eno. Abamu baleka emirimu gyabwe ne bajja ate bakola egyaffe eno. Kirungi nnyo tuyambako naye abepisikoopi abamu baŋŋamba abasaseredooti baffe baggweredde eyo emirimu bagikolera eyo eno tebagikola ate nga baliko obuntu obwetaaga okugololamu. Ffe tufaayo kubuuza olw'okuba omulimu mingi nyambaako wano musomero egindi genda mu ddwaliro nze ŋŋenze wano. Tukuume omulimu gwaffe n'obwegendereza.